Hello everyone, good evening. How are you? Zinalongo Nalubale, Zembabuzaako nga nsinzira wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugaba Ssese. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga page yaffe eno Nalubale the Divine. Mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale nnyo. Contributions, data, byonna tweyanza. Abapya tubaaniriza era tubasaba mukkalire. Twongere okuyiga twagamba nti omukutu gwaffe guno ekigendera kyagwo kugonza mu bintu tusobole okubitegeera obulungi. Bingi bizze byogerwa, bingi bizze bikolebwa naye nga tebitegeerekeka. Lubale tumwagala naye nga tategeerekeka. Kati ffe ne tugamba nedda katusimplifyinga ebintu mube nga musobola okukola ki? Okubitegeera. Kale ntandikwa teba ntono awo we tuyimiridde. Guno omukutu gwa bwannakyewa era bwe gutyo bwe gubeera mpola mpola. Kyova olaba nti abalina bu contributions babuwa, abalina bu data ne babuwa. Inshallah okutuusa ate era bannannyini lwe balimanya ekituufu ekyokkola. Empewo ezisinga obungi zitudde mu ddaala lya bulamuzi. Olwaleero njagadde tutunuulire obulamuzi mu mpewo. Kino kireetera abalubaale okubeera abeegendereza mu bye bakola. Ekyewuunyisa ffe abantu abali mu nsonga zino tutwalibwa okuba nga abantu abatalina mulamwa mu bulamu naye mu butonde tulina amateeka agatufuga. Kaakati singa okeera ku nkya ne weeyonoona era n'osiriwala omanya nti oliko amaanyi agakutunuulidde era agagenda okukulamula mu ebyo by'okola. Mu nkola eno abantu bayinza obutamanya kigenda mu maaso naye gwe ng'omuntu omanya nti kati nno ebintu nabikoze ki? Nabyonoonye. Obulamuzi mu mpewo bututambulirako ffe ng'abalubaale, si ffekka mu nsi yonna. Ekyewuunyisa nti newankubadde Katonda yatwekweka, newankubadde nti ebika byasaanawo na buli kimu nga bwe kifaanana okubeera, naye amateeka agaateekebwawo mu butonde go gasigala gakola. Era singa okeera enkya ku makya n'oyiikiriza munno nga talina kyakukoze, osobola omuyiikiriza n'okuba, n'omegga, n'okuluma, n'okola ki? N'oluma. Mbabuulira mazima nti omuntu oyo ayinza okuba talina busobozi bwerwanako na buli kimu naye era omaliriza osasuddwa ne waba talina kyakoze. Lwaki waalisasuddwa? Kubanga amateeka gakola. Empewo zirina obulamuzi. Kale ggwe wenna ali eyo ng'otudde ng'olina embeera eyakusobera togitegeera, empewo zeekwate, zinnyonnyole era ozisabe zikulamule era zikulamuze kisa. Eriyo abantu abajja ne batuyiikiriza mbu olw'okuba bo balina amaanyi ne batukolaakola ebintu bingi nnyo. Oyinza ogenda ew'omusawo, ogendedde kizibu kirala n'akuzza mu birala, kakano empewo ze azikutte azitadde mu buddu, azikosezza ebintu eby'enjawulo, akulese ggwe n'ofaafaaganirwa n'obeera awo ng'ekitategeerekeka. Empewo ziramula. Naye mbabuulira mazima teri mulamuzi agenda kulamula musango nga tegugenze mu kkooti. Muyige okwekubira enduulu. Empewo naye ziba zirinnya ku ye yennyini kw'oba osabira obulamuzi, zigambe bajjajja munnamule kubanga kati ebintu ebituuse sikyabitegeera. Ozinnyonnyole kiki ky'ototegeera olabe kye bayita obulamuzi bwe kikola. Kansubye nti amagezi ge mbawa gabayamba. Lwakuba abamu ku mmwe mugenda ne mubaako eccupa ze mutereeramu ne mutereera ddala n'akawompo ne kabuliramu. Ate okusinziira nti kati famire zaavaawo munnange kubanga eyali badde ayanguwa okulwanirira ebeera famire yo. Naye ate nabo batuula wali ne batandika kukutendereza nga bwe wayonooneka munnange. Ne batakuyambako nti oba bakulwanirire oba babeeko kye bakola.
nga naawe gy'oli onyigirizibwa ate nabo gye bali bakunyigiriza. Kati n'obeera mu nsi muno ng'oli bwa nnamunigina. Kati bw'oba teweekubidde enduulu mu mpewo gw'olowooza obulamuzi oba ogenda buggyawa? Gwe weekubira enduulu. Tolagira, weekubira enduulu. Mubagambe bakama bange, mundabe nze muzzukulu wammwe. Ndi mu mbeera bw'eti ne bw'eti ne bw'eti ne bw'eti naye nga nazza gwaki mazima. Nsaba munnamule bakama bange, bwe mba nze mukyamu nsaba munsonyiwe era mumbuulire obukyamu bwange we buli. Naye bwe kiba nti waliwo abakyamu nsaba balamulwe nabo. Olyoke olabe embeera bw'etabula. Bw'etabula abazzi b'emisango. Muwulidde? Kansubeti mukitegedde bulungi. Jjukira nti bw'oba nga osaba bulamuzi olina okuba nga ggwe mutuufu. Ne bw'oba mukyamu naye ng'owa ensonga entuufu, kubanga katugeze oli ayinza ogenda n'abba enkoko n'ekibonerezo n'afuna ng'ekyole eyabba ente, asobola okwekubira enduulu n'agamba nabba nkoko bukoko naye mazima mbonaabona ng'eyabba ente. Osanga oba oli awo ayinza okusaasirwa. Kansubeti mubitegedde bulungi. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.